ferwa kubate mujimanyi temujiwa kitiibwa. The succession process is elaborate. If the president is incapacitated, okufanga bwemugambye because he is not immortal, the vice president takes over power for 90 days. Namyala abadde amabega wa vice kubanga ye takolera Museveni akolera ena nti argument ya Museveni nti nga asirise kati teriyo was catered for long time ago. Baleme kututiisa. What you were saying nti this woman, the vice president, cannot manage the 90 days. Chimutegeeza. This is what you mean. Nti olutalo Lumumba alwana nani? Lumumba tasobola kulwana na Nabanja. Waliwo ngoli secretary general ne batachikuwa ne bachiwani Nabanja kati nenyabigaba yapima minzani kati bache batamanyi. I had a problem to evaluate the situation. Museveni kuletekanga mu kifo yayagala omuwamba. For example, Nabanja ye taliza kulyana kulera baana. Taliza kukola bwa house gala akwane n'omusajja we waka. Azekolera mirimo jono tambulenga bwe giri no mumwaddiranga nga bw'abawo obukulu munonyeza musigamu n'ensiga ezaki ez'omuwamba ebifo byonna n'abineutralizinga. Nabanja ye kado mutuufu atasobola kulaba mu we yafunye tugamba I've received more than I bargained for. Nti ekintu kye nali sobola kufuna akimpadde nnoonya ki sisobola kutunula mu ntebe Nabanja's role is consolidating Museveni. Unlike previously ababeranga mbife ebyo. Kibala tuyinza mwerayiga mukati. Neru ankala Rugunda yali tayagala. Akana Rugunda tomutegeera. Yeta ali qualified kukitwala. Nabaga nti abagenda mu nseko baali bana. Abaforonasi abafuze emyaka 40. Abaganda be basangayo bannadduli bali mu folofoto wa federal. The Banyarwanda went back home. Who is agitating for power? They were Kiga. Bebatana nachivugamu. Abakiga bebatana nachivugamu bebakiza besije bebatu Mukunde and others. Bebanonyo mupira kati okuteeba. Me I help you to analyze the situation. Nekati Museveni. Nenkoi umanyinti ngenda waffe. Waliwo wana myaka 8 omuwala yayimba nsaba buyambi nzireka nnime nsaba buyambi nfuneza takisi nzire wa kitange nze bwe ntunulya future gye tugendamu I've bowed out ndaga waffe mchalo kolachi kutuula I'm seeing a bloody future. You have groups that cannot be compromised. Temugisobola eja situation eja temugisobola. It's going to be bloody. Ataba woganyi basoko okubani bakusirisha wakirani mukakube mukajjewo ndikoma leke ekiwendo kiyite mu byofuzi batu can never swim towards the storm. Ate bwagamba wasala oli wa muhoze eri kati mugendo osirikire muhozi muwagira naye ate kabamala okubaga n'abasirike nani nakyenjagala okuba nyizo tugenderamu kati kino ekiseera ky'abaana bange na family yange yasinzira ku kyokukwata office enene ngabwe eya Namyalo nagimukwasa ya national chairman nagimukwasa abakazi bali honest abakazi bali honest oyinza omusanga timuba mulwanyisiriza temuli mukazi Namyalo Museveni abakazi tebaagala bingi abakazi si bankwe batuma batuusa era waliwo nnaku lumu government ya Spain yali mbakazi beerere Berlusconi n'agenda ku parade n'agala look this government is too pink muli mbakazi beerere nga minister wa defense ayina olubuto kati minister wa defense ayina olubuto akola eki nabaga nti mu mahanga agali troubled balonda ba foreign ministers bakazi Rwanda mushikanga abo baukuru bwe bajja mu buyinza ne Rutonga bakyayagalana baleeta Amina nga foreign minister mukazi
amanga gonna agayina problems galeeta bakazi abakazi babeera satisfied easily omusajja tabeera satisfied no ne bwe tulula ebitongole bya gavumenti ekirimu omukazi okujjaga nga akanyu kavubuka ne kamubisa si babbi nnyo women si notorious thieves kubanga culture yaffe temanyi kusaba bakazi sente RDC bwabeera mu balanga mukazi mama bakuweeyo 2 mama bakuweeyo omusajja ye bakuula mukuule kyovola bano akaaba okaaba kati nze ngaze emyaka 10 ndi bwange akazisoke bantaddeko bali bakati neko ntebakamuteekangako ba business zango zimalawo waliwo ana ali ku social media agambi gamba Tamale Mirundi atuyitire ku bantu enkya tuli ntebe oyo mbasiru tategeera ndi omusamize ndi faza agamba omusamize amuyitire ku bantu aweza akabbo that is gwe bukisajja gwe tadanga mukumanyira omutwe ogwo enyama yakola omutwe ogwo Katonda yagijja ku nnyuma nyuma first year checho nga wachitunulide ekisajja ekyogere ebyo nyuko gendo lye nyuko first year nga bagikebedde bagatte nyuma 2 ne bamumulamu amaaso Katonda yagatte nyuma 2 n'achumula amaaso bwekiti kina amagezi yali badde wafulumya gasi yenyindo yakyo that's stupidity mubayitire kubanga kuki nzemba sinza amanyi mubulire embwa nibo babizala muki muri kamba buli ku nsi mulimu abaana abazaliwe wakanga wali wembwa nga baakula bayonka ku mawere g'embwa kikyayonka amabere g'embwa what you are playing with me I know it gabba bantu kati mu kibuga mutuwe motoka lere mutya tukita homecoming sebagala bwe yabaleeta yafanaki ni wali wa masimu agakebera obwongo bwo nga bwoba musiru teyitamu mugamanyi wali wa masimu kati ennaku zino radio TV zegayina imala kubera obwongo bwo bwoba wayonka ku mabere g'embwa obanga mulimu enjaga ngwisire ku bantu even na ekyo kyali ennagisi kiri ennagisi ekyo it means you have no people you use me wulire embwa mboba kigamba atwogereko oyo nvuma muvumi mwalaali bananga ekisajja ekyo bwe mba mukimanyi mukitunulire face yakyo waliwo nga balina kuba balongo 2 obanga Katonda yagatte ennyuma 2 mukitunulire nnyindo nga gwali mudumo kati ekyo nokitunulire mu face yakyo Katonda yagatte ennyuma 2 ate Katonda bw'abaagaba eringa buffet waliwo ebyasanga nga emitwe giweddewo najjayo omuyembe nakufumitamu amaaso gwetunula emitwe waliwo emitwe egifaanana sejembe you look at somebody's head ojja kutegeera nti we yajjira emitwe egiri nno gyali giweddewo Katonda namukanyugira sejembe nagiwumulamu ebituli n'ennyindo abalala zaali nnyuma 2 nazikata Katonda nazikatta ennyuma 2 nona mu musajja mu nyindo sejene gwali mudumo waliwo ababaka yali bali balongo Katonda najjamu omu era amatamu ogalaba bwebase nga gali nyuma observe nti otunulire emitwe gy'abantu the shapes of people bakubulya nti bano bali balongo ne bakona kino kyasanga bufe wettewo Katonda naddira omutwe oba ensuusuuti oba ensujju nakimuliramu ebituli. So you look before you talk about just you get the kobo. No. Just tabadenti. Koga is stupid, is an idiot. Era government singa badengezi. Oteka abantu bali strategic. Ba go baleke bayitemu. Bayite ekibe ebintu bamutayimbwa mu mutwe. Hani aganye okuyitamu. We are going to have elections in 26. Kakati ukatibi okola biki. Ndi Museveni will run away. Why didn't you do these activities nga tunonya akalulu? Akalulu twali tukanonya nga mufuwa nga njaga. Akaluka kamaze okubalibwa kakana ule mulaga amanyi. Who helps these people? May I look at serious issues? The problem is not Bob Abo. Abo bagala kugamba waliwo strategy egamba mubimbise ekibuga waggulu tugende mukozi tasobola. Strategy ba government bebateeka mu sente. Nabagamba abakazi ababiri nti nabakwata nembafata waliwo denka begana embakube ne edimotwe mukube miso teina gweta kwata
miso y'amaanyi nnyo era miso ngenda nayo nenze mbagambye nti kanneetegulemu. I'm seeing a very bloody situation ahead of us. Kubanga, I'm seeing a very bloody people. Somebody can call half of parliament n'atuula nayo ewuwe without the knowledge of the speaker. Umuyita wakuzannya talina kyatya is formidable ekijja kijje very formidable. Mukambwe ayina ebintu bye byagala okukuuma tatya tebasobola mukwata. Kakati gavumenti kasiteetuukamu abatakwatibwa eyo gidduke. Never swim towards a storm. Kati kitegeeza ozzeeyo mu kyalo. Abeeruweera we kasaala ebutuntumula ku kisaawe lunaku lw'abavubuka youth day omukyala Adija Namyalo kuva mu national office of the national chairman agenda kubeera awo abaleetedde ebintu bingi mujje mu bigabane Banamyalo bakisigalemu naye nze siina nkuuma mutwe. First of all, let me tell you, Bukenya yantwalibwa president nampaayiriza. Nengamba president nti Bukenya oyo byankozesanga tukusuule nga tukola naye nembyogera kati osiba musibe nga Bukenya waali. President n'atambula n'agenda gundi n'angamba Amelia naye mwana ggwe byogedde bituufu konze mubuuze naye Amelia naye n'azingira oluggi. Nagamba Bukenya ti gavumenti eringa loole oyinako ente enamba nze nnako omusito gwa nnyama bwe gwani afiirwa toddangamu kumumanyiira. Kati nze nina ki kye bagenda okukuba? Kiki kyentya kukuba buntu bwange bwe sifunye mu gavumenti. Sebirumbi yavuma Obote mu 7 ye yawangula empaka z'okuvuma Obote. Yawangula bamuwaki yavuma Obote naga nti Nyerere bw'aba ayagala nnyo Obote addire kusamba y'obugogwemu agiwa Obote agisimbeko bendera ya Uganda amatire nti afuga ki kuba Obote Amini yanyiga waliyo East Committee meeting Foreign Minister Kibedi agenda okugenda ng'entebe Obote yagituddemu ya president wa Uganda which angered Idi Amin. Natekawo empaka z'okuvuga ki okuvuma ki Obote comes back. Sebirumbi na jumping ku Obote n'abeera ne executive kuba Abaganda bali tebagala UPC. Sebirumbi nga yakulira yakiikirira ku executive ya UPC Buganda region n'avuma Muwanga. Sebirumbi yavuma Muwanga okumwogoleza balwa akasiisa nga bwe bamukozesa. Sebirumbi entered the prison. Sebirumbi bamukuba bomb n'afa ne munnamawulire waani oba yali wabukedde oba taifa empya nga bagenza okusaba ewa Sebirumbi sukaali. Sebirumbi babomu akaguluka yali kagulu webu bomu yagiwona ne babomu okugulu ne bakwasa. Sebirumbi ku mulembe gw'Obote abayekera bamukuba bomu. Obote put him in prison. Museveni hanged him. Kati yakolerana Sebirumbi yakolera Amin yeka Amin yamuwa okutunda Coca-Cola muki ennakivubo ngamaze okuvuma Obote. Sebirumbi n'abeera mu express yawambako express Sergeant Do n'awamba express n'agijjako ku batabani ba gundi Kiwanuka ba n'agibajjako ndulu nezivigira Sebirumbi. Obote put him in prison. Museveni hanged him. Evaluate politics. Politics watatula wansi mu evaluating. Ate setback is good in politics. Ekimutesa kalaba kyanja. Anti bamuga nti yataluta maguzi. Ne batereka n'omugga ni yali amanyi nti bali wamba. Ate nga bw'ogobera desi ze bamukyajingirako Sebirumbi yali mu ddwaliro. Nga mulwadde. Sebirumbi bamuteekako akasiiso bwe kati. Sebirumbi ekimuleetera obuzibu balonda olukiiko lw'Abasiraamu. Sebirumbi yeesimbawo ava ku muzikiti ayita ku ttwale yali ku district ne bamukwata. Even if Obote comes back he can be voted in Luwero, but this way Islamic elections yalina munne bwe bavuganye ennyo Kaaya ate nga ne Kaaya yali mwami wa ssaza ku mulembe gwa UPC. Kaaya gundi yasinga omumanyi Sadamu Gayira bwe baali bonna mu Juba oyo Kaaya yasibisa Sebirumbi
So Katonda ampadde emikisa nabisoma ebintu byonna Katonda ampadde to evaluate ekiraba kyo ku evaluatinga. There are times when I don't swim towards a storm. Kasa storm omalo gitegeera tino storm olaba emmeri ku nnyanja ennyanja eziwuuba ng'okwata akatoko ate Abaganda bakuga ntungako ze waavubye ove mu nnyanja bw'ogiremeramu naye kulya n'engege ze wavubye n'ogenda nazo ate mu nnyanja mulimu okufumba emmere kati oba okoledde ki tungako ze waavubye Omuganda will tell you tungako ze waakoze eki ze waavubye ennyanja giviire etabuse